kaseera kano katukutuseka alipoota y'embeera y'obudde okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde. Omwanjuzi nze Kituusa Mohammed. Wakyaliwo okendera kw'enkuba okutonnya katono okusinziira ku alipoota zetufunye okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Wabula era tugezezzaako netukenneenya ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaze nga waliwo omugongo gw'obuzito bw'empewo ogusenvudde gusimbira ddala eri obukiikaddyo bwa Ssemazinga Africa nga gugezaako okutangira empewo empeweevu ezandibadde zikuntanga zoolekera ensi yattu. Wabula ate bwe tulaba ku mbeera obudde mu biseera eby'okumakya tusuubirawo olwandagirize mu ebyo ebitundu ebibulungudde ennyanja nalubaale so ng'ate ebitundu ebisinga obungi obwo tusuubira omusana okwaka nga gukubakubamu. Wabula mu biseera eby'olweggulu tusuubirawo ekkuba okutonnya mu bitundu ebimu nga mulimu n'okubwatuka kw'eggulu nga ebugwanjuba ssaako n'amasekati so ng'ate era ebitundu ebisigadde tusuubirawo era olufuuyirize. Tusuubira ebbugumu okubaako diguli za 30 mu bitundu ebisangibwa eri mu Akyolyo ssaako ne mu Kalamojja so ng'ate Lango Teso 29. Wabula ekibuga kyaffe ekikulu Kampala Masaka 27 so ng'ate Kasese era 30 okujjako eri Musozo mu Kabaale 23. Bwe tulabako ate ku mbeera obudde nga bwe tusuubira okuba bwebwemu ebisangibwa e Bunaira mu kibuga New York ssaako ne Moscow tusuubira musana okwaka so ng'ate Dubai era tusuubira musana okwaka nga gukubakubamu obudde bugumu okuba 28 so ng'ate eri Mombasa olwandagirize bugumu okuba ku 3. Webale okubeerako naffe, beera bulungi.